Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Anja kwetaaga ko mwena bana Uganda ababo likikabere ku video eno. Then tulyoke tuginyonyoke bulungi nnyo. Njala mutagingire media stations za Uganda manyi ziri busy nnyo mu diversion. Nefe yo twavaayo. Njagala tugende bulungi nnyo tukole video bulungi tujikakkanye bulungi nnyo. Kale okusokera ddala nga nfundikidde njala soko ko bazabana Uganda mwenna abera ku social media ku mitimagana ejenjawulo aba sharinga aba postinga aba commentinga namwe abakola live ku TikTok ku Facebook n'ababera ku Twitter namwe balamusizaako mu balikola mirimu ejo. Alright, kati ndoza njala tusoke tugende tulabe ensonga zino wammanga, then tulyoke tugende ku nsonga enkulu ezatulese tugenda kuyita mu video zino wammanga. Kansoke mbagambe ensonga zino wammanga. Kansulenti kati ekigambo kye tuyita diversion tukibasomeseza mu kitegedde bulungi nnyo. Kubanga diversions nyingi nnyo Museveni zatadde okulaba nga agezaako okukapturinga amawulire ne media zonna ne social media nga kutambulira kagabozi. One, diversion ekirungi enetero zinatera okuggwa tule kye bagenda okuzzaako ya diversion eya simanyi iPhone ne Nokia naye katugira beesiwudde weddewo tugenze tumaliriza. Njagala mwesonyo diversion gye bayita eya media za Uganda naddala nga zirika kukwate ku yoseeri okuli NBS TV ne Soroti Media. Bano lwaki bakola diversion? Bayina omubbi omutemu kafulu gwe bayita Pade Serunjo gye bamuyita Sobbi. Government yamusindika ajje ku media bamuwe airplay atandika okubuzaabuza okwogera ensonga enkyamu n'okubuzaabuza abantu. Kalingenda basaba yasoka ku Soroti Media ne bamuwa airplay nga bamujjako interview ne kigaana okukwata ne kifiire kuba twakikuba. Kati bamututte ku NBS bamujjako interviews ezimu nera kyagaanya okukwata. Nengenda kusaba muganda wange amukolako interview. Manyi nti wafuna omulimu ku NBS naye bakozesa ensobi. Zambali Blasio Mukasa muganda wange bakozesa ensobi. Ogenda maaso n'okwata kamera n'ogiteeka ku musajja omutemu ayina omusaayi gw'Abaganda banno ne bannansi b'otamanyi muwenda banzako basukka ne mutwalo basse. So muganda wange Zambali Blasio Mukasa ng'okola ku NBS nakuleba kwasiza program y'oku interviewinga Sobbi Pade Serunjoji nga yasooka ku Soroti TV ne kimwocha ne kigaana okukwata. Kati gwe bamukuleetedde omujjako interview mugiteeka ku NBS mukipromotinga naye ng'omwami otalina kulabikira ku TV wadde ku radio lw'ensonga mumenyi w'amateeka muzi wa misango musi talina kubeera awo. Pade Serunjoji eke Sobbi ayina kubeera mu kkomera talina kubeera olwokuba nti state agent state mafia yensonga lwaki babaleeta mukole diversion mujjeko interview. He's supposed to be in the prison where I speak right now because he has a lot of cases to answer. He's a criminal. So when I see the Ugandan medias taking time interviewing the criminal, then I start asking myself, what is the meaning of the mainstream media and what's the purpose of mainstream media to promote or to question someone who is supposed to be in the prison? So ngenda kusa muganda Zambali Blasio Mukasa. Mukama okimanyi yakuwadde omulimu mutandika okuinterviewinga omuvubuka nezo diversion tezikoye omuvubuka alina kubeera mukomera musi w'abantu. Yasooka ku Soroti ne kigaana kati bamusinze ku media bamusinze ku NBS nayo kijjaga negwe za Blasio saagala odire image brand yo gy'obadde ozimbi otandika ogiteeka okuba nti bakozesa emirimu ekigenda okufuula image yo gy'onoone. Kubanga abantu bamanyi Sobbi mukubba n'okutemula okukwata obadya n'okuba obutayimbwa n'okutemula abaana mu safe houses abaana b'enkyukakyuka ne bakulanga gwe professional journalist amanyikiddwa public figure ng'otandise okuinterviewinga omutemu kijja tteeka image yo ne brand yo mu nsasagge gy'otamanyi n'abantu bajja kukyayira bwere. Kale muganda wange nkusaba awo tuveewo n'olw'ensonga eyo njala tandike information eno bulungi nnyo nga bwe twantuzadde tugitandise. Kansulenti yoseeri n'abantu bennyini benayise tutandike video eno bulungi nnyo. Omanye ebiseera bisinga tubagamba ekigambo nti bw'otwogera ebigambo bino mulaza tuli basiru nnyo. Kansooke mbalagako ekiri ndowooza kansooke n'information eno yennyini. Kansooke n'information eno batambulira oludda wa leero tusookere ludda kuba byokola tulina bingi. Ndowooza katutandike we twakoma luli then okusookera ddala njala sooka okusasira famire y'omugenzi kitalo nnyo baganda baffe mwenna abenji y'omugenzi
Abdul Matovu ono ngo yemu ku bakadde abadde bawangalira ku muzikiti ekibuli tegezeddwako nti Hajji ono yafudde naye nga enfa ya Hajji eno yewunyisiza abooluganda bekoona b'emikwano bagambye nti yafudde kansa ng'ate abobomu bagamba nti omwami tabadde nnyo na kansa naye okusinziira ku soseza zingambye olw'okuba nabategeezaako dda nti buli yosseri gwawe emmotoka nga toli wa luganda lwe ateeka okutuusaako kyalina okutuusaako okusinziira ku soseza mu famire bangambye nti Sheikh ono y'omu ku baafuna ku mmotoka ezo eza Sheikh Ndirangwa zeyagaba ezaava mu State House era kyandibanga kyekivuddeko okufa kwe bangambye nti bagenda muziika bangambye agenda kuziikibwa aziikiddwa olwaleero ku ssaawa zibadde 10 ebuyingi mu district y'Oteotera era ng'omwami ono mukama amuwummuza emirembe yono naye y'omu kubaawe mu motoka ezaabaweebwa ninga emmotoka zino nabagamba nti emmotoka zino zaalimu obutwa yoyo Sheikh afudde bambi Sheikh Badru Matovu kitalo nnyo ddala kubagenda nti afudde kansa naye nga famire yegambye nedda si kansa omwami ono yandibanga afudde butwa naye tubaga ebigambo bino mbuza tusaaga kubanga oli ye tabangako muntu wammwe era takwagalangako katugenda tandika vidiyo eno tegenda kubeera nyangu ndowooza tutandikire wano mbagambye kumanya ga Museveni mwongereko erinnya Ssaabasosoze tugenda tukwata vidiyo eno mpolampola era ow'omutima omunafu nga ntandika ngenda sooka zanya vidiyo eno mugiwulirize bulungi nnyo omwami ono yekennyini yeemanye nti kisiraani muwulize ka vidiyo kano mukamanyi bulungi nnyo tubatandika vidiyo yalero wuuyo 1 minute njala mukawulire bulungi nnyo. You call me a leader? No, they don't know Jatela. I am an enemy. Actually, Jateki Padano. Of the people. Jateki Padano, Inuki. I am Exrani. Sorry? I will be Exrani. I better sell Kisrani Nidano. I will be a curse to the people. I better Kwong, pin my Kwong Nida. All right. Omwami oyo yali ku mukolo gw'omu Northern Uganda n'ayogera ebigambo ebyo kyokka n'omuvunuzi w'olulimi olwo okuluzza mu lulimi olunnansi olw'omambuka yasooka neyeesikamu n'agamba sibanga ekigambo kyayogedde ngenda kivunula nkwatibwe n'amugamba nkugambye bagamba ebigambo bino kankaddemu omulundi ogusenda tutandike yagamba bw'ati ng'ali mu mambuka ga Uganda. You call me a leader? No, they don't know Jatela. I am an enemy. Actually, Jateki Padano. Of the people. Jadeki Padano Inuki. I am Exrani. Sorry? I will be Exrani. I better sell Kisrani Nidano. I will be a curse to the people. I better Kwong, pin my Kwong Nida. All right. N'omuvunuzi kennyini yasooka neyeesikamu n'agasoogera ekigambo ekyo ng'ensi omusajja n'akwata ne bantwala. Tugenze ku Ssaabasosoze information gy'ennankambwe kati era ye mwami y'omu wano mu bigambo bye era yono omwami bulijjo bwati. Okay. Yes, let me start with monitor. Tembo, Chidandi, the lady there, the white lady, so I don't know your name, and somebody. You just line up on the microphone. Let's have 5 first and then. One question per person. Then BBC Swahili will come. Mo public mo camera. Thank you, Your Excellency. All right. Kati video yaro tegera gikwata mpola gwawulira ngegenda kulumya omutwe oli waddemba okujjako essimu yo n'ogenda n'ensigaza abajjoji tegere kisokera ddala. Ngenda kukola statement 2 mu lulimi Oluganda njiddemu ne mu Luzungu mulyoka muntegere bulungi nnyo. Ebbanga lyonna abazze bagoberera ebyafaayo bya Uganda n'amawulire n'ebyobufuzi mubadde mu buzibwa mu ngeri y'obubi endala. Abasajja bano bamaze ebbanga ddene nga beekweka era n'omugenzi Milton Obote Oume Opeto yagezaako nnyo okuggyayo abaami bano ne beekweka. Okwekweka okufaanana ekintu ky'oba olimu bakita camouflage. Ekigambo ekyo bakikozesa nnyo mu lulimi olunamagye naddala ng'omusirikale alina kyayagala okukwasa ebbanga eddene. Asobola okwambala ebikoola oba okwambala ekintu kyonna ekyefaananyiza ekitundu waali n'abula ne Museveni yenkola gye baakola ne banne. Kati omwami ono Yoseri amaze ebbanga nga yeekweka nti musajja munyankole naye si munyankole.
mu video alo ngenda kusaba na Uganda yenna ali ku social media ng'oyina essimu ya buyonjo ng'oli muwandiisi mulungi njagala twawule wakati w'abantu bana babiri nkiddamu nga nkifundikira olwaleero lwaki omuntu eyeeyita omunyankole lwaki ate abanyankole oligino wonna yabatta kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri lwaki omuntu eyeeyita omunyankole talina nsibuko mwankole ekibuuzo ekyokusatu lwaki omuntu eyeeyita omunyankole ate baboogera ku ggwanga eri abanyarwanda batta bannayuganda eri akabano ate avaayo n'alwana nnyo n'aleeta ekigambo kye bayita tribalism nti babamusosola lwaki kitegeeza tuba tukutte mu kiwundu kitegeeza nti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera eruweero yakwatidde ddala mu kiwundu abantu amu kye batayagala kuwulira bano abasajja bayambala akakokolo ne batiisatiisa abantu nga tebaagala boogera ku naye ng'ekituufu bakimanyi bajja beekwese beekweka kigambo kye bayita camouflage ne beekweka mulungi nnyo kati olwalo njagala bategeeza tomala budde bwo ng'ovuma owalana omuntu gwe bayita omunyankole si yatulugunya bannayuganda nkiddamu togeza n'okwata essimu yo n'owalana n'ovuma n'ovoola omunyankole si yafuga Uganda nedda abanyarwanda akabinja k'abatuusi akakabano ke kafuga Uganda nkakulemberwa Yoseriti Bahabulwa Tabasira omutanu wakarekezi nseeta muzezedde ensanga bisibe saabasosozi si munyankole yafuga gavumenti ye Uganda oba si yawamba obuyinza no munyarwanda owakabano omutuusi Yoseri ne group ye bafuga Uganda nkiddamu. Ladies and gentlemen, this message goes to all Ugandans, more especially the indigenous Ugandans. Please, we are all aware that Museveni and his group, they are not original Ugandans. They came from Rwanda, they camouflaged as Banyankole. So I call upon all Ugandans, please don't abuse, don't discriminate the original indigenous Banyankole. No, they are not the one who are in power right now, who are leading the nation right now. The people in power, those are the Rwandese of the Kabano group, who are mistreating Ugandans, who are camouflaged to be Banyankole. During the day, they speak Runyankole, but at night, they sit and they gather, they start discussing about their future, how to take the country Uganda from the indigenous Ugandans. So at night, they speak Kinyarwanda, and they plan to kill each and everyone who resists their plan. So please, I beg and I call upon all indigenous Ugandans, please, don't abuse the Banyankole. The Banyankole are less concerned about the matters which are taking place in Uganda. The people who are in power, they are from Rwanda, of the Rwanda origin. They are not Banyankole. They just camouflaged as Banyankole so that we can put all the blame and the hate on Banyankole, but not Banyankole. These are the Rwandese who camouflaged like Banyankole. Please, I call upon all Ugandans from different parts of Uganda. Please don't blame and don't abuse the Banyankole. Museveni and his group, they camouflaged and they staged themselves as Banyankole, which is not true. These are Rwandese. They have been hiding in Banyankole. From there and then they camouflaged as Baganda. They went on nicknaming themselves as Baganda. But as we speak right now, they've come out to show their true colors to the public, that they are the Rwandese who have been killing and torturing Baganda and Banyankole and other parts of the country. So please, temuvuma, temuvola, temusosula muntu kubaita Munyankole kubanga tuli mu kintu kyekimu. Kati njagala soka balaga bu video buno bulyoke mukakasenga temunnavuma Munyankole oba temunnamusosola. Njagala Museveni ka group ye bave bakonfirminge nti Banyarwanda tumetudiringa n'Abanyarwanda, so sikutandika kutuvumisa mawanga ge tubadde nago ebbanga lyonna. Kati kali kuse kavudde kwanjula katandise. Omwami ono ne mutabani olidde drinking general Muhoozi Kanyerugaba. Beba saba sosozi ne mama wa Janet Museveni okuba basinga okusosola. Mwenna muloza ndi Museveni Munyankole si Munyankole. He is a pure Rwandi from Rwanda. And he is a curse. And himself knows that he is a cursed Ugandan. And he is a Kisirani. So njagala bazanyira videos zino B. Ng'omwami ono particularly yagenda entungamo n'avuluga
n'ajerega n'atandika okugamba abantu b'entuŋŋamu mwakkiriza mutya Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja obba wasaamu omwana n'amutwala era mwakkiriza mutya mutwala era tufuna mugaso ki kati Museveni njagala nsooke nkwambulira akabikko omulalo mwajja ne strategy nti mwagala kutwala nsi musindika abaana bammwe bajje abobuwala bazaale mu mawanga gonna agasigaddewo nti mukikole munda omwo abaana bajja bayambako in future mukulu nkugamba tugenda babazaalamu tujja bakuza tujja bateeka mu nkola entuufu ey'amawanga gasangibwa mu Buganda ne munabasindika mu busoga abasoga bajja bazaalamu abaana nga basoga kubanga omwana aba musajja si wa mukazi ne mba n'abasindika mu north bagenda babazaalamu abaana bajja kula nga ba northerners ne mba n'abasindika ebunyoro bagenda babazaalamu abaana bajja kula nga banyoro bajja kula nga batoolo bajja kula nga baganda so eyo tactic gye mwakola nfu tugenda babazaalamu ate kijja baluma njala kubuuza eno tactic nakakoli mwava nako mu nsiko in 1980s kale semagoba ki esaazi no mwali badde mweyagala nti mwina abantu abasukka mbokadde 10 where are they are nowhere to be seen ne tugenda gira mukatukwa kati eyenkola yammwe eyobusosoze nga mwesiriwaza nga abasajja basitamye bafuka kati kankulagire ko bwere nti buli tactic gye mwaleeta nfu musa abaganda musa abasoga musa abanyoro nga mukozesa enkola ey'ekitemu naye twabategedde aleka tubamanye tukoye kati mulyoke muhozi yakola tweet n'agamba nti Kyagulanyi yajjawo bamutuma batya musinguzi era yajjawo obuyinza obuwasanga tebamuwadde lukusa it was oba eno yali reported speech okuva mu wabbo ng'abasosoze abakulu okugisindika omuvubuka asooka agyogere taata we najja n'agyogera oluvannyuma weewulirizeewo katono wulira bulungi nnyo Museveni nga anenya abantu b'entuŋŋamo okubaleka Bobi Wine najja n'abawasamu omukazi wuliriza President Yoweri Museveni has asked the people of Intungamo not to vote for Robert Kyagulanyi just because they married in the district. Now, both Museveni and the First Lady Janet were born in Intungamo, but the wife of Bobi Wine, Babi Ntunga, was also born in the same district. Now, Museveni today campaigned in Greater Intungamo and pledged for more roads. Intungamo district is where the NUP's presidential candidate Robert Kyagulanyi married his wife Barbara Ntunga. While campaigning in the Greater Intungamo district today, Museveni has discouraged the community against voting for candidates. ate tukuronda omuby'obutegeki n'omugasho naza kutugasiraki The same district is owulira hatred owulira obukyayi obusosozi obuli mu Museveni mbu Kyagulanyi lwaki yagenda n'awasa entuŋŋamo era lwaki baamuwa omukazi gwe baamuwa bo ng'ab'entuŋŋamo balina mugaso ki era tebandikiriza musajja okuwasa mukazi okubanga bo bategeka abaana baabwe okufumbirwa nga balina ebigendero ebyo bye baali baagala kati Museveni okumanya musajja gw'ososola njagala ombulye mu famire yonna oba mulimu omuntu omulala tali wa ggwanga lyammwe akabano kammwe ayinza okuwasa mu famire taliyo nga n'abavubuka abaasooka baali aba UPDF nga tinafuka SFC abagezaako okuwujja bawala biwojjolo abamu baasibira mu ntaana abala bagenda bali mu ekizayiro olw'okuba nti bate baba mu kabano kammwe eno message njagala mujjukira bulungi nnyo tweet muhozi gye yakola ono Museveni yabyogera ensi ewulira lwakuba nti balowooza nti information esobola okuvaayo muwulire bulungi nnyo mulyoke mutegere nti ono omusajja yasinga obusosoze kansula nti omukulembeze wakuno kwali buli Munnayuganda kwonna kwali ne media zonna kweziri zino eza Uganda omanyi mwesiriwaza nnyo wulira bulungi nnyo President Yoweri Museveni has asked the people of Intungamo not to vote for Robert Kyagulanyi just because they married in the district. Now, both Museveni and the First Lady Janet were born in Intungamo, but the wife of Bobi Wine, Babi Ntunga, was also born in the same district. Now, Museveni today campaigned in Greater Intungamo and pledged for more roads. Intungamo district is where the NUP's presidential candidate Robert Kyagulanyi married his wife Barbara Ntunga. While campaigning in the Greater Intungamo district today, Museveni has discouraged the community against voting for candidates.
ubu ashwira umukazi wa ashibaza ntuza kuza mu kitanda cya nanka ntuza gukora mu urira uhore gwibiri bikisuru tari mukantu urira abantu abakomeye cyo bakati bashe nango no kukigamba umukano ni pore ni shwara no shwara urira ate kurondo byo gutegeki no mugasho ubu naza kutugasaba iki. The same district is kwegamba nolaba embata ziri ku social media mwera abaganda basosola mwaka mulya video etandise kati omwami ono yayogera ebigambo bino njagala kusooka kuzanya videos zino kubanga mukulembeze yatugambye tubalagireko obwerere mu video natugijjeyo kansoke enzanye eno ng'ali mu magye bakyali mu nsiko ng'abuleminga amagye gavumenti ezasookawo nga zibesinga ku busosoze kikyakola olwaleero tutuno. In the army of their means and your bodies and your colors, which are essentially the same army, tribalism was a very big factor. They will not trust you unless you are from their tribe. So to them, loyalty was based on the tribe. And the army was supposed to be a brotherhood somehow, a sense of brotherhood, of Undugu. Now, because of that position of theirs, it has led the army to disaster. So, because of their position and their tribal statements, the previous governments, their regime collapsed because of tribalism, basing on who to be recruited in any government office and in any government forces. So, Mr. Yosef Tibahaburwa Saba Sosoze, I want to ask you one question. Can you prove to us, as we Ugandans, of all serving officers in SFC are coming from which area of the country? And can you tell us the place of their origin? Museveni, amagye gonna aga SFC ge wateeka mu ggwanga Uganda agakukuuma tubuulire gye gasibuka bonna Banyarwanda oyawukana otya nabali bino gwo byeyogerera tugenda kugendayo tuvudde awo omwami oyo yayogera ebigambo bino wammanga ng'alumba Ssaabasajja Kabaka era ng'ajereegerera wulira mukwata mpola. Go to the palace of OMUTABBIZI. There's something you call one catch. One catch. The Baganda say one catch. They talk about it. Where did one catch come from? They don't know. But we restored you so that you discover all these leakages. Instead of that, they are just busy with the parochialism, localism. One catch is a Luo word. One catch is a Luo word. Umubara, Lubala is a Luo word. Do you have any real rules here or they are also disappeared? Obukadde magezi naye nga n'embuto wali ogalina. Ekizibu ekiriwo nti bw'ojja okubba nga gy'ogenza okubba tomanyi nti nnyinimu mwali ebiseera ebisinga weerabirira okutwalirako lisiiti. Omusajja mukulu ono yakuza mutwe nga mmali ye ng'alowooza nti yasinga otegeera. Uganda tetandise mu 1996 to inform you Yoseri Ssabasosoze. Uganda tetandise mu 1996. Njala kubuuza bw'oba omanyi ennimi z'omu Uganda zonna n'amakulu gaazo n'ensibuko somero ki Kebere Nasale somero ki Kebere University gye basomesa ennimi gye wafunayo omulimu okusomesa ensibuko y'ennimi era olina buvunaanyizibwa ki mu kusomesa abantu ennimi zaabwe? Kati gwe nga bw'ogamba nti Oluganda ebigambo ebimu byaliruwo njera kubuuza gw'ogwa mu tribe ki mu Uganda era musibuka ludda wa? Tolina nsibuko mukulu, tolina nsibuko.
kati bile bigambo wabyogera ngoli wamwe Rwanda nakugamba njala ndaga abantu tusosole twawula abanyarwanda ku banyankole kati twagala tubategerera na muri banyarwanda mulekerawo tutanga temwekwese bine bigambo njala bibere ku record wulira muraho abanyarwanda murakomeye cyane murakomeye ngamabuye murashaka mbavugire Igiswahili Ikinyakore aho Icyongereza kishaka cyose Igiswahili murakizi Ikinyakore mukimanya abo kumenya Ikinyakore bangahe aba batazi wacha niseme Kiswahili nyakubahwa President Kagame honorable ministers na mwese abanyarwanda Ochaizo okuddamu ko kantule munyankole yose litibahabulwa saba sosozo ochaizo okuddamu ko kantule munyankole you are not munyankole you are Rwandi but the problem is when we mention about the name of Rwanda you start changing the face the attitude why even yourself you fear your tribe so teri muntu yenna kuddamu ku addressing nga munyankolo mu Uganda oli munyarwanda abajja okuwamba ensi yaffe tutta so mbawadde obujulizi mbaletedde video buli kimu kati badde mbatulekanire mbufe tusosola kanuza mutegedde bulungi nnyo buli kimu nga bwe kiri kati omukulu oyo njala tugende ku video nga bwe yatandise olw'ensonga kansookera nsooke mbayisiza amawulire gano ndoza mutegeddeko amawulire agafulumye wiiki eno agategeeza nti musajja mu Uganda nakabala omukulu gwe bayita biyinzika oyo mwami abadde adiringa mu bintu by'oku abadde mu musuubuzi nga adiringa mu bintu bya poultry n'ebisinga obungi wetwogerera essaawa zino alabika gavumenti emukubye ekigo nga wetwogera simanyi banka embanja obuwumbi 21 n'obusukkamu agezezzaako kusaba kwe mu gavumenti bamusobole omusika omukono naye nga bwe kiri mu byawandiikibwa nti Museveni kasita akutegeera nti oli mu Uganda ate ddala nga oli Muganda kaba kakuweddemu ng'essembuule bwe yakola okusaba bamukkirize bamuweeyo bamusika omukono ne bagaana kyakomekeza nga factory n'ebintu byazimo bya bintu by'omugenzi mugenzi sembule byonna bigenze kati mukulu kasika mukulu otwogerera muganda waffe oyo oba muganda wa taata waffe biyinzika naye yandibanga yolekedde okuba nti ebintu bye bitwalibwa asigale nga mwavu fugge kati muno baka njala bugende eri bana Uganda mwenda mu mpuliriza bulungi nnyo nina information ennekusifu gyenjagala bategeeza mugenda kutya wetwogerera essaawa zino ekitongole kya Uganda Revenue Authority ku buli border post ya Uganda yonna wekiri mu mawulire gano Museveni ayinza n'okuggyako internet sente za Uganda zonna ezisolozebwa zigenda Rwanda era ntegezeddwako nti abasajja ba Kagame gwe tuyita Pirato be bali under control eya Uganda Revenue Authority ku border post zonna ez'eggwanga sente zonna bazisoloza bazitwala Rwanda. Temujjako internet muleka abantu bawulize bulungi nnyo information temujjako internet. Ngera bategeeza gana amawulire y'ensonga lwaki ennaku zino aba Uganda Revenue Authority law enforcement abasinga obungi ku post yonna balina order shoot and kill kubanga secretly Pirato
ne ba agenti be ba controlling Uganda Revenue Authority ku buli border post yonna tebakyalina kuttira ku muntu yenna kasitoba ng'oli muli indigenous Uganda. Bo Baganda bwe bayisaawo ebyamaguzi naye Uganda Revenue Authority is controlled by Paul Kagame secretly, and the money which is collected under Revenue Authority is directly taken to Rwanda. So ndoza mutegedde yensonga lwaki mulabo kimu kyonna kati kiri bakitadde kiri kigumunyo tosobola kuba nti okola n'ekintu kyonna ky'okola kati. So mwe n'abasuubuzi mbategeeza, it's up to you. Twabagamba dda musooke muve mu business mwagaana. Emisolo kati babona gino na ku dining yammwe baba charging emisolo egitali mu mateeka kubanga Pirato yali under Revenue Authority mu kikokolo wansi nga basoloza emisolo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Ne ba law enforcement officers bona basinga obungi abali mu Uganda Revenue Authority bonna bali ku mulimu gwa kusoloza ssente za Pirato bazitwala. Ndoza mujja kuba bulungi mwe tubagamba. Alright. Kati wano wenjagala tusooke tutandikire bulungi nnyo. Nazi kuno ebigambo by'omulimba bisaana muwuliriza ate nga mugumiikiriza. Naddala koko omusajja eyeyita Munnayuganda ate nga bw'ava ennyo okwogera te musajja Munyarwanda ate yavudde n'agamba nti Palestine gwe bayita Frank Gashumba ng'alogootana ng'aliko Lubaale aliko Nabingi Kyagulanyi musajja Murundi naye ffe twagambye tufunda n'Omulundi ng'ayagala ensi ye. Naye ndi wano kutegeeza ne kagulupo kamwe. Mujja kozesa media ne mugenda kuyiwa manda mu mbugo. Kati mukulu njala kutegeeza Frank Gashumba Kasaboni njala kutegeeza. Akatali kabbe amagombo olya osula mu mulyango. Akatali kabbe amagombo olya osula mu mulyango. Omukulembeze waffe omulonde w'eggwanga Munnansi Nakabala ataliko wadde ekibuuzo. Bwe yali ng'atandika olugendo lw'okujja okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga, buli nsonga emukwatako yagiteeka mu mawulire n'agiteeka ku TV n'agiteeka ku social media. Era yakola kye tuyita twandigiise origin trek. N'atambula okuva mu maka ge Magere. N'agenda ng'atambula okuva mu makage okulaga ensibuko ye obuvu n'obuddo okutuukira ddala ku jjajjaawe gwasembayo okumanya eyaliko Katikkiro wa Buganda mu myaka gy'Abassekabaka n'abiraga buli kimu n'akiteekawo. Kati gwe bw'agamba nti Kyagulanyi musajja mulungi neewuunya. Olw'ensonga Bobi Wine okukola ekintu ekyo yali ayagala kulaga Bannayuganda in the first place nti ngenda kwesimbawo ku bukulembeze. Naye omusajja gwe ngenda okwesimbawo naye musajja mugwira si Munnayuganda kubanga tasobola kulaga nsibuko ye. Mwagaano kitegeera. We twogerere saazi mu ggwanga lya South Africa bayisizza etteeka ne bw'ozaalirayo omwana ng'oli mugwira omwana tafuna butuuze wadde okufuna ekyogera ki South Africa. Nkiddamu we twogerere South Africa etteeka lyayise bw'obanga oli mugwira ne bw'ozaalirayo omwana gwe ne bw'owujja ebiwojjolo 50 teri mwana wagenda funa ndaga muntu ya South Africa dde obutuuze. Robert Kyagulanyi Ssentamu okola origin trek ye alage ensi nti mwana Nakabala Munnayuganda ate mwana Muganda yava mu makage n'atambula n'alaga ebijja by'abajjajjabe ensibuko ye okutuukira ddala ku ye gwe yasembayo okutegeerako nga yali Katikkiro wa Buganda ku myaka gy'Abassekabaka ne Bassekabaka abaayita. Kati gwe bw'ovaayo n'ogamba Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja mulungi ava Burundi ne twewuunya entegeerayo munnange tetumanyi obwazi onywedde kaziire naye ekyo si kizibu kyaffe. Ekyakosa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekigambo ekyo ng'ayagala kusooka kulaga Bannayuganda nti omusajja gwenvuganya naye si Munnayuganda talina nsibuko era n'agibalagira ddala bulungi nnyo. Kati Gashumba wali otamidde ku olwo information tewagifuna oba origin trek ya Kyagulanyi wagi yagikola publicly nga kuliko TV, radio, social media platform nga ziraga n'akulaga endinitaana ya mama wange eno ya tata wange eno ya jjajja wa jjajja wa tata wange eno ya jjajja wa jjajja wa mama wange n'akulaga buli kimu mpaka lyatuuka ne Masaka mbajjajja bali mu nti akyaliyo n'akikulaga. Kati kiki oba oyagala munnange? Kati mukulu njala kubuuzaako gwe munnange ng'oggyeko muzeeyi Antonio kitaawe akuzaala ani omulala gw'olina mu kika kyo? Tolina, kubanga n'Antonio yajjira ku ggaali nga ffe n'ava mu lusuku era we yakuzaalira.
ate ennaku zino wandibadde weesonyiwa amawulire social media kubanga onootera okuwaluka onootera okusesema ate ekiswaza omugagga kwa kusutana k'entula onootera okwogera ebigambo byotera kujja mu public ebigambo byoyogera byonna Kyagulanyi abasooka yonna kati wagenza okwogera mu Burundi yakulaga original track ye gye yakola ng'agenda okwesimba ku bukulembeze n'agikulaga ng'alaga Museveni nti tolina kyoli toli munnayuganda olw'okuba temulina bwongo temujjukira n'ekyo kyakulemye okujjukira ng'ogenda okyogera ku TV kati wano wembuliza gw'osobola okulagayo ekifaananyi kya kitaawo oba ekyajjajjaawo ombwati tokirina kakibe kijjoyina kya kitaawo Antonio nga n'ettaka kukolibwa bbalibe tetugenda kulwayo tugenze ku Yoseri Tibahabulwa tabasira mutani wa Karekezi mukulu Ssaabasosoze Yoseri Tibahabulwa munnange musajja munyarwanda nga bwe tubagamba munyarwanda gwe Ssaabasosoze njala kubuuza Kyagulanyi yakola original track ye n'agitulaga bulungi nnyo naye gwe agamba nti oli mutabani wa Amos Kaguta osobola okuleetera ekifaananyi kya Amos Kaguta kyonna ngoba muli ku birthday oba muli ku ssomero oba muli ku family day out otuleetera ekifaananyi kya Yoseri Tibaha otuleetera ekifaananyi kya muzeeyi Amos Kaguta nga bwoga nti kitaawo njagala otuleetera ekifaananyi kya Amos Kaguta oba muli mu family day out oba mugenzeeko ku tuwa oba mutulaze watu uno tulete ekifaananyi kya Amos Kaguta kuga ndi kitaawo otulete ekifaananyi okitulageko just a mere photograph nga temukyeditinze nimugenda kireeta bwe tulage ekifaananyi kya Amos Kaguta kuga ndi kitaawo kuba tekiriiwo you don't exist anywhere oli kibunoomu you don't exist kuba ekifaananyi kyoyinza okutulaga ojja tulaga kyawiri byanyima nga mwakava mu lutalo kubanga newiri byanyima yagamba akumanyi naye tolinayo ekifaananyi kyonna kati mukulu bino kuwa bitinkudde ffe twadde tubiriimu naye twagala tukulage nti ensi tukumanyi bulungi nnyo era buli kimu okikola mugenzi ne mugamba nti Kyagulanyi sentamu simanyi asiga obukyayi ayogera message embi naye njala kubuuza mukulu omusajja gwe muliko nga muli ku nnamba nkyamu talina kiyeyogedde ebiga byeyogedde ne baganda ate nga bya baganda bokka nga n'ebitundu byagenda ayogera message ez'ebitundu ebyo kati njala kubuuza wabadde oyagala ebigambo byadde alina okugamba baganda ajja ebyomwakyoli ebyembaale oba ebyawa era lwaki bwe kituuka abaganda okwogera ku nsonga ezibagatta ng'abaganda mwate abeefuula banyankole nga temuli banyankole kibaluma nnyo kyekibuuzo lwaki omuganda bw'atuuka okwogera ku nsonga eziri mu baganda banne n'okujoogebwa efutwa ejjoogo ettemu n'obukyayi bumubatuusizaako gw'ate yeefula omunyankole n'onyiiga nnyo ng'ate tuli munyankole ng'oyagala tutandike okukubagana n'abanyankole ng'ate tukubagana n'abantu abali innocent batalina musango katwategedde we twakutte mu kiwundu ne wejjayo era twakutegedde kati Yoseri njala kubuuza ogamba nti abaganda basosoze nenjala kubuuza ekibuuzo 2-3 munnange nazzi kuno nga Buganda gwange lyetongodde lirina buli kimu ekyetaagisa niyo olw'omutima ogw'Abasseruganda ligamba nti ati tugenda kulaga baganda baffe katwegattire wamu tukole eggwanga Uganda naye Yoseri njala kubuuzayo ekibuuzo kimu ku myaka 89 gy'olina oba 9 njala kubuuza ekibuuzo kimu ebibuuzo biringa bina njala kubuuza ebibuuzo mbisookera ddala bukyanga Uganda efuna obwetwaze mu 1962 naye katuddire eddala emabega mu 1900 tukimanyi bulungi nnyo nti abaganda ebimu ku bantu abaali ababugumyekoko abaganda bwe baali ababugumyekoko akatono naye bwe lwatuuka mu 1962 baabugumizibwa ddala ne babuguma naye njala kubuuza mu bitundu bya Uganda byonna njagala ombuulireyo MP Member of Parliament chairman C5 chairman C3 owa kansala yenna nga yali yeesimbyeko mu kitundu kya Uganda ekirala kyonna nga muganda njagala omundage taliyo ekisookera ddala abaganda boowalana era boovuma tuwa ekitiibwa buli kitundu kya Uganda ekirimu obwetwaze nga kirina eggwanga n'ennono kizibu nnyo okusanga omuganda ng'agenze kwesimba mu north no oba mu east oba mu west no kizibu nnyo kubanga first and foremost we respect other regions
Niyo mulokuba temulina respect ate mwatusanga nga tulina weakness y'okwagala abantu y'ensonga lwaki akamanyiro mukafudde mukatadde ku stage endala nkugambye olina emyaka 85 plus ogenda mu 9 njagala ombuulire from 1900 up to 1962 and currently any Muganda who had contested as an MP, chairman of C5, chairman of C3 or councillor in any part of Uganda, no one. So that means we respect other regions. So, toddamu kugamba kigambo kubanga tewali Muganda yenna yali akoze eki yali yesitaliijo. Era kwongerezaako kwekyo. Njala kugamba nti ng'oggyeko ate eky'Abaganda okuba tebeesimbyewo. Nenjala kugamba nti mu ggwanga Uganda, mu kitundu ekimu kye bayita Buganda, abakulembeze abasinga obungi ebitundu 5 ku buli 100 si Baganda. Bava mu bitundu ebirala by'eggwanga. Wali owulidde ng'Omuganda akikaayanako obanga akyemulugunyaako oba ayita obwa Sseruganda? Eggwanga kye kyalifuula Uganda oba unification. So whenever you come publicly to mention about tribalism, sectarianism, please, please, please zip up your stinking mouth. Next time, if you come publicly to talk about tribalism in Uganda, don't dare talk about tribalism and sectarianism. Please zip up your stinking mouth. Because you are the first person, or you are the most tribalistic creature Uganda has ever had. You, Museveni, zip up your stinking mouth. Don't you ever mention the word tribalism. You understand it again. Bobango jokwogera ekigambo kye bayita obusosoze ne kagulupu ko mu Uganda. Tuyambe totawaananga kwasamya mu mwago. Kubanga gwe ssentebe w'abasosoze nenga mwebuzaabuzanga abasitaba bafuka wabubuzaabuzanga abafuka banaaba gwakyasinza okusosola. Tugenze mu maaso. Ngera kubuuza mukulu Yoseri Tibahabulwa Lutabayisiro mutabani wa Karekezi abasosoze. Mu ggwanga lyonna walabika Abaganda bameka abalina amataka okutuuka mu bitundu ebirala by'eggwanga. Baganda bameka kabere futi 10 taliyo. Taliyo nego owulira tukisimbako essira tukyogerako nedda kubanga tuwa ekitiibwa ebitundu ebirala n'amateeka gaabyo n'obulombolombo n'endono byayo. Y'ensonga lwaki tetugendayo kugula amataka. Nemwe mujja ne mugula amataka teri abakwatako. That is respect. Kyetuwa ekitiibwa kati gobogamba nti ate abasosola babakiriza okujja abagula amataka. Then oba weetaaga okukeberako Windows kubanga weetaaga Windows update ne banno. Njagala ombuli Abaganda bameka abalina ekintu kitugenda mu maaso. Yose njala kubuuza ekibuuzo ekirala. Abaganda bameka bomanyi abaddukanya bizinensi ez'amaanyi okwetooloola Uganda yonna bameka bomanyi tebaliyo. Naye ng'ate kino nkubuuzizza nti Abaganda bameka abaddukanya bizinensi okwetoola eggwanga lyonna nga Baganda. So ng'ate ebitundu 9 kati ku buli 10 bizinensi eziddukanyizibwa mu Buganda z'amawanga amalala agava mu bitundu ebirala bya Uganda. Naye owulira tukyemulugunyaamu kubanga Abaganda bannakabala mubalemesezza bizinensi nga n'asembyeyo olwaleero gwe musudde ye biyinzika. Abalala bagudde fulaati tubala bangi nnyo kati gwe nova n'olujja ng'ogamba mbu simanyi tribalism waakamulya. Tugenze ku nsonga endala. Ndi wano okujjukiza mukulu bovuma nti basosoze. Okimanyiiko nti bwewajja nga toyina ndawea oli mu lugabire oli mu kasaati kamu n'empale babiridde nga n'obukoowekoowa ne tolina kusirisala ekirevu. Wagenda gy'oyita ewammwe entuŋŋamu ne bakugamba tetujja kusobola mpisa zo munnange weeyongereyo. N'ojja ng'otambula mpaka mu Buganda. Abaganda baganda tuli bayambe katuyambe omusajja ono tumutuusa. Ne bakwatako ne bakuliisa ne bakunywesa ne bakuwa obuddamu.
ne batuuka n'okubanga otinkula entalo n'ogendako ewamu mu kusooka gy'oyita ndi wamu ne baga tetujja bikkiriza n'odda mu Baganda ne bagamba nti bw'obanga oddamu embavu esobola okulwana ffe katukweyungeko tugende. Era abasajja n'abakazi ne bagenda ne balwana olutalo vo omwange ne baluwangula. Era be wafubutukana mu nsiko abaali basigaddewo n'obattirawo bonna nga Baganda. Abaasobola okusomoka n'otandika okubagema omu ku omu ekirwadde kya mukenenya. Abasigaddewo n'obakuba obutwa ne bafa. Tewakoma ku ekyo. Ogenze maaso bazzukulu baabwe oba si abala bali mu makomera ng'ebitundu 7 ku buli 100 abali mu makomera agali mu Buganda bonna Baganda. Ogenda obbabuuza omusango n'ogumu gubazza nga tekuli musango gw'osobola kubasalira nti gwabasinga. Kiki ekyo ky'oba okola ky'osiga kye bayita kyekyo mukulu. Tuvudde waawo tugenze mu maaso. Nyongera okujjukiza Ssaabasosoze Yoseri si ggwe Munyarwanda asose mu Uganda. Abanyarwanda bajja dda mu 1992 era ne beegasanyiza mu Uganda nga nakati abamu bakyaliwo tosobola bawulira nga boogedde ekigambo. Niye olw'okuba ggwe ne kaguruupu ko akatono akaakabano muline Fugabbi muline enkwezenge muline obutemu obukyayi mu ggwanga Uganda ne mugamba nti tujja kulwawo kubanga tutegeera abantu bano enkola yaabwe wabula ko tubaseeko ekifuba tusobola okubatta. Abanyarwanda bangi abajja mu Uganda gye buvuddewo katono nga gwe tonnajja neggoloza lwaki basobola okwefuga okuba nga baddewo. Gwe yaakajja jjo omufu omujja ku kijja n'otawaanya abagenzi bonna bw'owasanga ku kijja. Kiki nnyo ekikufuula ow'enjawulo gwe nolowooza nti gw'otya okusooka abafu bonna okuba nti oboogerera. Mukulu weefuge olw'ensonga nti tukimanyi nti gwe omulimu gwo obukyayi obuyonka kubanga olina ekigendero ekikyo ng'ate abantu b'oli mu kukyayi bantu abaakuyamba. Kino njagala kibajjukiza mwenna abali mu kwebuzaabuza ng'abafuka banaaba ng'oli Munnayuganda wonna bw'oli. Museveni kyava akyawa Omuganda byebino ebintu bino wammanga. Ekisooka Museveni akyawa Omuganda olw'okuba nti Omuganda alina ettaka. Ettaka ly'Abaganda lye libassa. Museveni akyawa Omuganda olw'okuba nti Omuganda yeeyagaliza ate nekyalimu akyeyagaliramu. Kimuluma era kimudigida kimunigina ne kimuluma. Ekisembayo Museveni olulimi Oluganda lumuluma. Olulimi Oluganda lumuluma okubanga balwogera Rwanda, balwogera Kenya, balwogera Tanzania, balwogera mu North, balwogera mu East, balwogera mu Central, balwogera mu West, balwogera mu diaspora. Lumuluma era wawulira nga omuntu ayogera Oluganda awulira nga afa siriira naye nga talina kyakikolera. Muganda wange tolina kyakikolera kubanga entandikwa ebiseera ebisinga yebeera enkulu ku buli ekintu kyonna kikolebwa. Kati olulimi lwe lusinga omuluma. Ettaka limuluma. Jjukira ye ng'omuntu omugwira era Omunyarwanda omuzza obuzi yali asuubidde nti ajja tteeka buli kimu ekisoboka asaanyewo Buganda. Kiganye. Lwaki Museveni ayagala kusaanyawo Buganda? Kubanga akimanyi yensibuko y'enkulaakulana y'eggwanga Uganda n'okutegeera n'okwegatta kw'abantu. Teri kitundu kya Uganda kyonna wali unification and socialization in the entire country of Uganda and the entire country of East Africa and Africa as well. Nkiddamu. Teri kitundu kya Uganda kyonna kiri unified, socialized than Uganda in the entire country in East Africa as well on the continent of Africa. Tekiyo. Mu Buganda wosanga Omuganda, wosanga Omukiga, wosanga Omunyankole, wosanga Omupokoti, wosanga Omukalamoja, wosanga Omunyolo, wosanga Omutoro, wosanga Omuchapadola, wosanga obulimu nga atudde ntende terya mbuuza gyava akola buli kyayagala awasa azaala n'aziika ne mu kitundu ekyo nga tewali amukubye ku mukono.
Era n'olulimi n'oba tulimanyi ng'oba lwabitege balukuyigiriza ne bakwaccommodatinga ne bakulaga laavu tekiriyo. Kati Museveni ekyo kimunyiiza tayagala bintu birimu unification yali asuubira entayimu egenda kujja asaanyewo Buganda yateekewo ekiki which is impossible. It is impossible. Kyovola mbagaye temulwana Abaganda baffe Banyankole ebyafa byaffe bigenda tulaga ki ekituufu ekiriwo. Kambazeeyo ku ntandikwa y'ekintu kino. Omwami ono bw'amala nti azizza Obwakabaka yamanya tabuwadde maanyi ngenda kukola ntya kantemeetemu Obwakabaka bwa Buganda nga mbuteekamu Obwakabaka obulala nsobola obbuyuzaayuza. N'agenda e Buluuli n'ateekayo Kabaka w'Abaluuli oyo n'afireyo ng'omulongoose ngera ageza kusitoopiga Bwakabaka kukola kikola mirimu gyakyo. N'agenda mu sayidi ze Kayunga n'ateekayo Beeka Kimeze ow'Abanyala n'abeereyo ng'amujja mu UPDF naye atandika okutemaatema abantu ne kigaana. N'ayongerako ne Munyarwanda munne Kalangwa agenda atemaatema abantu ne kigaana. N'agenda mu bitundu by'Ekooki n'azzaayo Kabaka w'Abakooki naye n'abeeraayo ne kigaana. Recent lwe gyevuddeko yali ayagala nnyo okusitula omuzimu waliwo Ssaabasisi nga naye Kabaka agenda atwala ebitundu by'Essisi. Ono egi yabulira tetwamanya oyo gwe bayita Yoseeri nga ye ekintu kye kyayagala kusaanyaawo nakola ki nakutemula. Kati mukulu gakubugumye awo nno we tugenda okujja vidiyo ya leero tumusomera obusosoze obuli buli wamu naye nga tugenda okumusomera obusosoze obuli wamu musabire nnyo the Inspector General of Police Afande Okoth Ochola olw'ensonga nti wetwogerera Muhoozi amutaddeko akazito kubanga ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulu oyo Major General Katisigazi tumusiime Okoth Ochola yaganye gisayininga era essaawa zino ayinza n'okuba ali ku mbooko oba bamubuuza lwaki yaganye sayininga ebbaluwa eyo. Okusinziira ku sources zange enneekusifu oba mu mpuuna malungu baŋŋambye ntegeeze eggwanga nti ekintu kyonna ekituuka ku abassaabaduumizi wa poliisi General Okoth Ochola Muhoozi n'ekitebe bakimukoze olw'ensonga yabagamba nti there is no need to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu in his all country tour rallies because it is under the constitution, it is under the law. So I can't sign any public document to stop him. It is under the constitution because it's you who ordered the Electoral Commission to draft the roadmap of the coming 2026 elections. So it is under the law, Robert Kyagulanyi Ssentamu to continue with his country-wide tour. Nabagamba over my dead body, I will not sign that later. Nezireta owakabano nengalabiye kati siime tumusime kati siime kati sigazi tumusime nengalabiye najjanga nasayininga natekake mukulu ekintu kyonna ekituuka ku ssaabaduumizi wa poliisi Okoth Ochola, you must answer. Let me start this message in English again. My fellow Ugandans, I'm here to inform you that as we speak right now, the Inspector General of Police, Mr. Okoth Ochola, his life is under danger or his life is threatened by the son of Museveni, the daily drinking general Muhoozi Kainerugaba, after the refusal of signing the letter which was signed by this so-called Munyarwanda Katsime, which was stopping the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, from continuing doing his country-wide tour. So, Mr. Okoth Ochola told Muhoozi and his family, but it is in the constitution of Uganda which allows Bobby Wine to continue moving across the country with his rally because it's you ordered the Amokama to publicly
announced the roadmap of the coming elections of 2026. So it's in the constitution and is under the law. Mr. Bobi Wine to continue with his public rallies. So he refused to sign that letter, which later on Katsime Kasigas, the so-called deputy, signed that letter himself because of course Ochola refused to sign the letter. So zamutegedde bulungi nnyo. Bayinza okugamba tebamanyi Luzungu, abayinza okugamba tebamanyi Luganda, simete bamanyi ki nkinyonyodde bulungi nnyo kati obulamu bwa Gaayo oyo oli matigre ensonga nti publicly yaganya ate yakowakowadda yabakowakowadda. Yabakowakowadda ye yakowa omuwa biragiro by'ekisiru kati yakowa. Tugenze maaso. Ekirala njala kutegeeza omukulembeze wange w'eggwanga muganda wange Lutamaguzi Semakula n'abantu b'omu Luweero ntegezeddwako empunda malungu zange jjajjaffe eyasumikidde omukulembeze omulonde Kyagulanyi Ssentamu omwami oyo ow'Eluweero ntegezeddwako nti era muhoozi omu n'ekitabalagidde omwami oyo anoonyezebwa bunnambiro atandika okukunyizibwa akajojijjoji k'ebibuuzo lwaki yasumikidde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuwa obuyinza oba amaanyi ge yalaze mu ngeri gy'abadde atambulamu eggwanga lyonna. So jjajjaffe gwe nkimanyi kuno ku video bayinza ogikusalirako ali Eluweero nkutegeeza nti takubigere oba ne gy'obadde oyita oba gy'obadde olya yonna wegendereze nnyo bakutaddeko enkesi okwetoola Luweero yonna baagala kumanya lwaki wakutte amaanyi n'ogaba Kyagulanyi Ssentamu so ng'ate bandibadde basuubire nti wandibwawadde Daily Drinking General ng'ate it is impossible kubanga si y'omu ku bannayuganda nga nekitaawe naye mpuuna malungo. Akasembayo tuleke tugende ku information. Honorable Lutamaguzi Semakula era ow'e-Nakaseke muganda wange nkwagala nnyo. Gwomu ku bannayuganda abatono ennyo ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu. Avaayo n'oyogera ennyukuta nga baagiwandiika mu kitabo. Oba bw'eri kugolola Moses nti E ebeera A ebeera A, B ebeera A ebeera B. Abasigadde bonna basajja bakulu balina ebirevu balina family ne bituuka kwogera ku nsonga z'eggwanga ng'emikira bagiteeka mu mpale nga bagizingako nga bakoteka omutwe nga endiga etenda enkuba. Bonna bituuka kwogera ku nsonga z'eggwanga bafuuka bazzukulu ba Luwomwa abeddira endiga. Kati muganda wange wakasukka obutwa bwa mirundi 4 naye ntegezeddwako nti Omunyarwanda Frank Gashumba ngera akwatagana ekibinja kya Jenosali Musale ekitugumbuzi ngayo bateeka olukwo lw'okutta muvubuka Jakana Nadduli Sulaiman. Meeting zabaddeyo era bagezaako nnyo okutracinga balabe nga bakutuusako obulabe. Naye Munyarwanda gwe Frank Gashumba kubona bageka tebanyarwanda mbogera openly luli mwali mutya era nze go basokerako nti ntambuza tribalism I'm here to stay. Nze nakitandika ekintu kino okwawula Omunyankole ku Munyarwanda era ne bangamba oyo nvubuka ayawula mbantu simanya Omunyarwanda oli Munyarwanda Omuganda Omunyankole Mutolo Mukiga Omukukusabiri Mukalamojja buli muntu ayina eggwanga mwasibuka temugenda tutiisa mmwe. Bw'oba oli Munyarwanda publicly stood with your 2 legs, mention your tribe ne wajova ndi Muganda ava mu Buganda. Omunyankole ava mu Ankole, Omukiga ava Bukigeri, Omutolo ava Tolo, Omugisu ava mu Mbale. Omuntu yenna yeebuzaabuza nga tasobola kwogera ggwanga lye gy'ava. Oye mulabe nambe mwe Museveni ovaawa osibuka wa where do you belong nchidam gwe Munyarwanda gwe Frank Gashumba public kale katika tubyogere gwe chuluma afe Munyarwanda gwe Frank Gashumba obadde mu lukolo okutta abantu bangi nga gwasembayo okutta yali Jakana Sulaiman Nadduli era mu nkola yeemu otandise okkola olukogwaga okujjawo honorable Nakaseke Lutamaguzi Semakula kubanga mbwa bafuukidde ekizibu naye ekyo si kyekikulu. Ensi tugikyalako obukyazaako yagibira tuli mu kabuka gezaako so no mbategeezezza buli muntu ayi mu Uganda alina eggwanga gy'asibuka. Omukukusabini Omunyankole Omugisu Omutolo Omuganda Omusoga
Omunyankole mukiga. Ka Frank Gashunguli wa gwanga ki Museveni wa gwanga ki Janet wa gwanga ki kata ovawa muvawa Katonda yatonda buli muntu nga ayine gwanga mwava muvawa mweyita banyankole temuli banyankole muvumisa banyankole ngata banyankole sibe mulimu n'ennimi zaabwe ne musogera ngata temuli banyankole mukitegedde bulungi twetaaga buli mbwedde ku nkondo yaayo. Olide kijabbaluma naye buli embwedde ku nkondo etukoya akamanyira akasumagiza eyalira nkiddamu Museveni ne kagurupu k'Abanyarwanda tukoya akajanja akasumagiza eyalira wanatuuka mbulira agenda kukolayo ki oba tukoya akajanja akanyampya gula ttooyi bonotuuka munda sooka olinda ogula ettooyi otuuke munda otandika okubaluka ng'emberengeza popcorn akajanja kammwe tukakoya kwefula kimutali. Muri Banyarwanda period. Bwembanga mind eggwanga Rwanda Abanyarwanda kivumo. Mwali badde mutuzaako wansenga labi yammwe. Bukitegedde bulungi. Buli muntu bakubuuza where you coming from Uganda. Ova mu kitundu niva mu Buganda ndi Muganda, that is it. Ndi Munyankole, I'm proud Munyankole. Bukitegedde ndi mu proud Mugisu. Tuli amaleewa ndi mu proud Mutoro. Empako yawe nti akike aderi atienji as simple as that Museveni ovawa. Ovawa. Mwefula bakabano, ne mwefula bavandume, simene mwefula abazingiriti, simene kanate muli bachi, simene muli bachwezi kula, muli ya omuzunga muli nga omukabu ovulo. Wansinsibe waggulu ntuge ku mambulago tegufuluma muli ya buzunga buzuzi. Ne mweyita Abaganda ne mutandika okutta abantu mugate Abaganda bayinengo, which is not true. Foto funirawa. Abaganda bayinengo. Kumba obusajja enkwe zibulabikane ku maaso ne keetuma amanya kumbe kasajja. N'oli akali akasajja akampi akalina kufu eyakabuyonjo kano kakabanda akana akeno egundi. Oba mubende. Muye kabanda. Kalina enkwe zikalabikane ku bukoko wekowe. Oli Judith n'abakoba n'omutunuulira mbudeye Muganda kumbe naye mukazi Munyarwanda. Waliwo olinse Kibedi Nsegumire ali eno sayidi z'Emityana. Ate bangambye Kibedi Nsegumire oyina kampuni etwala abaana e Bulaaya abaana babiri wabbako ssente zaabwe toyala basasula. Kampuni yo ngenda kitandika Nsegumire Kibedi ate nkwata mpola gwe nakuwoninga. Sasula abaana oba batwale by'obasuubiza by'obajjako ssente. Nsegumire Kibedi nkumanye bulungi nnyo from A to Z saagala kuyingiramu. Naye abaana bwe wajjako ssente kwata passport zaabwe oziba obatwala by'obasuubiza ku ssente zaabwe z'obajjako. Okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu mwenna amanyise Kibedi MP omitanse Kibedi Nsegumire Kibedi. Ava Mityana eyo neeyita Muganda ngate musajja Munyarwanda bulungi nnyo pure. Oyina kampuni etwala abaana wabajjako ssente kati omwaka gugenda kuwera tobatwalanga ne ssente zaabwe wazirya. Sasula abaana ssente zaabwe. Kati tugenze kamba somere wano mugenda kutya bulungi nnyo. Tusookere wa anti twagala kubalaga kasoke mbalaga ekiri emulago bino bulijjo tubiyogera nga muloza tusaaga nabaga emulago teri basawo nga muloza tusaaga muwulire ekiri emulago mulambo gulemedde mbalamu nolekawo omulambo maiti fena tuli wano labayo bwe tuli abantu bali bubi tetulina musawo noogu waneeno mbweno emulago mbunoki byebiki bino imagine ngolekawo maiti abasawo tewali n'omwawo fayiro tetuziraba era nga ebuze mu dakiika emu ng'ebadde awo tulina abalwadde babano bona pressure zibakuba balwalwala dda ajja laba maiti eri awo agambe kati nange nze nziraku pressure zimukuba afe okitegeera ma so kino kye tuyitamu abantu bali bubi tetulina yadde n'omusawo wano n'omu sawa namba maiti eri awo amazima nga tulinawo abaana abakadde buli agenda tunula ki ng'alaba omuntu afudde bamulesaawo nga tewali musawo n'omu
What's that? Ngatogera amazima. What's this? Eh? Amachupa gago gali awo. Gatudde neyo n'omulwadde wange wunali wano tebanamukolako. Kati huyo mukadde mulabe. This is mulavu. Mwera ya General Faro ya Uganda. Mwenga tuze mazima. What's this? Obero tene mighty one. Yino. Yafudde dda. Ngenze n'okugenda okuleta n'eddagala. Nga yawedde dda nga bamugyeko buli kimu bakisudde eri mu kasasiro. Ne bamubika bagenze. Ffe tuli wano tuli ne mighty one. Nga naye tewali mwachale wano. Hey. Kamera hii eraba. Bwemba nimba kamera jabiraga. Hiyo nje recordings. Kamera bwe batekola then baja batekola ne ka stand ndabi. Wadi weri hii. Fena tuli bwetu tulina musawo no. Ndabi tekayo musaga. Nzija nembagamba emulago teri basasawo teri ddagala nga muwoza musajja byayogera si bituufu. Kati tutandikirewa kubanga twagala tulaga abasajja bano kye bayita tribalism na buli kimu bakitegeere kye bayita tribalism n'okusosola. Ndowooza tutandikire wano. Tutandikirewa. Kale, ndowooza Yoseri mwenna abaana bali ku kyeyo ne bannayuganda mwenna abadduka mu ggwanga olw'embeera embi n'abaana abasoma batafuna mirimu kansoke mbayisizeemu kuzimu omugenzi Idi Amin business amakolero ge yaleka kampuni ge yaleka Museveni ge yatunda then tuleke tutandike amakampuni engeri Museveni yatundamu ebintu n'abaani abali mu bintu ebyo tutandise bwe tuti tugenze bwe tuti. Idi Amin Dada left Uganda when it was a rich country, but when Yoseri Tibahabula took over power, he made sure that Ugandans should be made poor. The reason as to why you are poor and Uganda remains an undeveloped country because dictator Yoweri Tibahabula made it intentionally for you to be poor. He sold all the government properties to himself, relatives, and friends. Those are the properties Uganda had before Tibahabula took over power. Bakugambye. Omugenzi Idi Amin Dada ngatanna fa oba byalinga omugenzi Idi Amin Dada ngatanna fuluma nagenda kufa yafiire mu ggwanga lya Saudi Arabia. Yaleka eggwanga lino ngalina companies ntoko. Na ye Yoseri yakikola kagenderere ng'omukadde akogga olwatwala obukulembeze n'asalawo akole ekisoboka kyula nti Uganda bannayuganda bonna abafuula abavu mponga mu ggwanga lyabwe kuno kuyajja olusiddiiki oluyakola ng'akigenderedde okutunda amakampuni gonna aga gavumenti okumakinga sure nti ageeguza n'amala n'agaguza abantu be bonna okubanga bakola bye baagala. Mu makampuni gano gaakozesanga abantu bangi nnyo ekintu kye nkiddamu buzzi. Omusajja Idi Amin Dada yalekawo kampuni gye bayita UCT eno yalina bbaasi 300 mu Kampala n'okwetoola ebitundu ebisingawo nga head office zaayo zaali wakati wano ku Mukwanakeeri ne Kawempe. Omugenzi yalekawo ennyonyi za Uganda Airlines yalekawo ennyonyi 12 bweddu eza Boeing 777 ez'ekika kya 777 n'alekawo n'ennyonyi ezaali zeetikka emigugu. Omugenzi yalekawo Cooperative Bank. Omugenzi yalekawo Uganda Railways gye batunda oluvannyuma ku Kenya gye batunda ku Kenya lwe bajuguza South Africa. Omugenzi yalekawo era Uganda Post Transport Company era nayo yalina bus 200 nga nayo yali esinzira Jinja okukola ebintu birala. Yalekawo Uganda General Merchandise Limited ezo na bintu bya mugenzi Idi Amin Dada. Ng'ekitono nnyo buli kampuni eyo yali esobola okukozesa bannayuganda abasukka mu 200. Omugenzi Idi Amin Dada yalekawo Uganda Produce Marketing Board, yalekawo Uganda Coffee Marketing Board, yalekawo Posta Uganda Limited with more than 200 delivery vans and branches, offices, buildings. Uganda Post Office yeyuyita Post Office enono yaliko ne company ey'amasimu eya Uganda Telecommunication Companies
nga kati bagikyusa dda tekyali UTL era ne bagikyusa ne bagitunda. Omugenzi yalekawo Uganda Oxygen Company ng'eno yali efulumya oxygen okwetula amakolero amalwaliro gonna mu Uganda. Yalekawo Dunlop Uganda Limited producing tires and other rubber products. Yalekawo Crocodile Company Limited producing horse pangers and knives spare etc. Yalekawo company baita Crocodile oba Gonya eno yafulumyanga enkumbi embazzi obwambe ne spare parts endala. Yalekawo Uganda Farmers Cooperative Union like Banyankore kweterana Uganda Dairy Corporation milk nalekawo fuel tanks reserves Museveni ziyatunda zonna nazitunda nalekawo amaterekero g'emmere gonna agaali gasobola okulisa bannayuganda singa abaawo enjiga. Yalekawo Lake Victoria leased to Chinese through Exim Bank. That's why local fishermen being killed by UPDF. Yalekawo n'ekitongole kikwasaganya ku nvuba n'okuvuba ebyenja mu Uganda kati ekitwalibwa UPDF. Yalekawo Uganda Butter Shoe Company, nalekawo Uganda Shipping Mills, nalekawo Nairo Breweries, East Africa Distillers, nalekawo Uganda American Insurance ne Shell n'abirekawo. Omugenzi yalekawo Lake Victoria Bottling Company, nalekawo Uganda Securico Uganda, nalekawo Agricultural Enterprises, nalekawo Uganda Tea Corporation Limited, nalekawo Tampeco Uganda Limited for motor number plates, nalekawo White Horse Inn, nalekawo Brenda Uganda Limited, nalekawo Hotel Margarita, Hotel Moroto Mountain Moroto Hotel, nalekawo Lock Hotel, nalekawo Uganda Cement Industries, Nehima, Lila Hotel, Soroti Hotel, Hilltop Hotel, Sheraton Hotel, Uganda Fisheries Enterprises, Mountain Oregon Hotel, White Rhino Hotel, nalekawo Uganda Leather and Tanning, nalekawo Uganda Meat Packers, nalekawo Lake Victoria Hotel, nalekawo Uganda Hardware Limited, nalekawo Winds Uganda Limited dealing in cotton, nalekawo Uganda Cement Industry Tololo, nalekawo Moya Safari Lodges, nalekawo Uganda Motors Limited, nalekawo Kampala Auto Center, nalekawo Uganda Hire Purchase Company, nalekawo Republic Motors. Tugenda mass. Yalekawo African Textile Mills, nalekawo Toto Uganda, nalekawo Nightil, same company recently lobbed Ugandans UG shillings 82 billions for masks. Ewaji tubira wali muguli mu corona. Nalekawo Fresh Foods Uganda Limited, nalekawo Agip Limited, nalekawo Agip Uganda Limited, nalekawo Foods and Beverages Uganda Limited, nalekawo African Ceramics Company, nalekawo Uganda Pharmaceuticals Limited, nalekawo Motorcraft and Sales Uganda, nalekawo Uganda Commercial Bank with headquarters at currently Cham Towers building, had many branches across the country. Now Stanbic Bank, Kibimba Rice Corporation, nalekawo Uganda Grain Mills Company, nalekawo Comrade Cycles Uganda Limited, nalekawo Uganda Meat Packers, nalekawo Uganda Crane Estate Limited, nalekawo Uganda Industry Machineries Limited, nalekawo Second National Operators, nalekawo Entebbe Handling Services, Barclays Bank Uganda Limited, nalekawo Lango Development Company, Paco Industries Uganda, Consulted Properties, Indian Properties, Bank of Baroda, British American Tobacco. Tugenzezo na companies. Nalekawo Uganda Clays Limited waliye Kajans, nalekawo Neck Pharmaceuticals Limited, nalekawo Masindi Hotel, Central Purchasing Company, Kila Sugar Works, nalekawo Steel Corporation of East Africa, nalekawo Uganda Garments Industries Limited, nalekawo Apollo Hotel Corporation, nalekawo Transcend Uganda Limited operating tailors across East Africa, nalekawo Associated Match Company, nalekawo Renzori Highland Tea Company, nalekawo Uganda Electricity Generation, nalekawo Nairo Hotel International, nalekawo Uganda Electricity Distribution, nalekawo Vision Group owned, nalekawo National Insurance Corporation, nalekawo National Housing, nalekawo Uganda Dairy Corporation, nalekawo Chinyira Sugar Works, all first world government schools that known entirely school, Mbala High School, Bwera Nyinji Girls, Gayaza, Nabisunsa, etc. That's why use was introduced in those schools. New Mulago Hospital, private enterprises, Kasasiro on. Tugenze maso nuza mutegedde bulungi yoyo mugenzi Idi Amin Dada katika tugende ku bantu abaddukanya company zonna enzibe Museveni yakola kyagamba tribalism tamumanyi tugenze maso
ekitongole ekisolooza omusolo essawuni bagambye nti kiri under Pirato. John Musinguzi yakikulira. Tugenze ku customs za Uganda Revenue Authority zikulibwa Abel Kagumbire. Tugenze ku Yunula ekulira Aleni Kajina. Tugenze ku NSSF ekulira Richard Byarugaba. Tugenze ku Nema ekulira Akankwasa Birigerega. Kugenze ku URSB ekulira Mase Kainabwisho. Tugenze ku UBOS ekulirwa Ndaitera Mukiza. Tugenze ku Uganda National Drug Authority ekulira Bitekerezo. Tugenze ku Dare Development Authority ekulira Akinkiza Samsoni. Tugenze ku Coffee Development Authority ekulira Emmanuel Lyamurenje Nyiribingira wulira amanya. Tugenze ku Petroleum Authority Honest Lubondo. Tugenze ku Public Procurement Authority Benson Turiame. Tugenze ku National Information Technology Authority Hatibu Mugasa. Tugenze ku kakiiko akadukanya ebyokulonda obululu. Tugenze ku kakiiko akadukanya ebyokubba obululu mu ggwanga kuliko Simon Byabakama Mugenyi. Tugenze ku National Medical Stores kuliko Moses. Kuliko Moses Kabambale. Kuliko Uganda kuliko Uganda Road Fund. Kuliko Andrew G Niyamanye. Tugenze ku Uganda Free Zone Authority. Kuliko Kimoni Alinda. Tugenze ku Uganda Export Promotion Board. Kuliko Eri. Obono mtani wa Eri tumwine. Kuliko Eri Kamugisha. Katugendeko mu police eno. Tugenze bitongole bya police bisingo obungi ne directorate. Katugenze ku Director of Traffic Board and Safety. Kuliko Egi Director Senior Commissioner Police Lawrence Nuwabwine. Director of Human Rights and Legal AIGP Erasmus Tuwarukwa. Kuliko Director of Criminal Investigation AIGP Magambo Tom. Director of Human Resource Administration AIGP Jessica Kamunanurwe. Kuliko Director of Cooperation AIGP Nwagira John. Director of Counterattack at Terrorism AIGP Abbas Byakakaga. Kuliko Director of Welfare and Planning AIGP Birungi Ruhama Charis. Kuliko Director of Chief Protocol Commissioner Egi Director Commission of Police Hilary Kuraiji. Kati tujja kudda wano nina gembuuse wano kansoke ngende kugamala. Tugenze Dr. Kasim Mumanyi oyo. Tugendeko ko Uganda Coffee Development Authority. Kuliko Emmanuel oyo naye mdoza mbagambi. Bwetugenda no ku kuliko Sam Tayebwa ono wa internal auditor. Kuliko Jackie alina yitwe risk officer. Tugenda ku URBS ndoza mbadde babyogambyeeko ne kuliko abantu bangi nnyo kwebyo ebifo nenga asookera ddala Byamukama Director Human Resource Administration. Kwethige Arthur on Director IC. Tugenze ku Director Civil Registration Vincent Katusi. Kuliko Fred Bwiza
na yebale kuliko Freda Gwize na yebale Otafire Director Planning and Research, kuliko Gilbert Agaba Director Intellectual Properties, kuliko Robert Mugabe Director Insolvency and Receivership, kuliko Ambrose Kaju Director Internal Auditor, kuliko Caroline T Egesa Body Secretary, Francis Kagua Director Finance Administration, Ntale Christopher Director Business and Registration. Abamu bayina amanya naye babulirenga sige igaba. Tugenze ku Board of Directors abanira eno jibaga bayindaga muntu n'ebirala. Chairperson Josephine tugenze kunira. Chairperson Mr. Joseph N. Bibono naye banange. Vice Chairperson M.F. Rus Mvumenta Kavuma. Ba members kuliko Dr. Betty Kivumbu Nyangoma, kuliko Major General Apollo Kasita Goa, kuliko Dr. Paulo Kintu, kuliko Dr. Crispus Ndatira Mukiza, kuliko Simon Byabakama obada yono jali abera yeyo, kuliko Dr. Hatibu Mugasa, Executive Director Mrs. Rosemary Kisembo. Tugenze ku medical store najibagambye eyo. Katugenze ku mafuta g'ebunyolo. Executive Management Team Ernest Rubondo, MS Juliet Mpima, Mr. Clovis Irumba, Mr. Michael Otonga, Dorothy Ainebyo Mugisha, Alex Nyombi, Penina Ahebwa, Joseph Kobusinje, Ali Sekatawa, bano bonna amanya katugera liikire gano getusoma. Tugenze ku URM agitegedde Customs, John Musinguzi, Abel Kagumire, NSSF byonna bitegedde nema akankwasa birege kuliko bana basajja nedda. Tugenze mu tourism ya Baluganda bakona bemekwano Tom Butime kwali kuliko Martin Bahinduka State Minister for Tourism, Dorin Katusime Permanent Secretary of Tourism and Wildlife. Tukyagenda maaso teganna gwayo kale katugende agonkanka asokengaleke then tugende wano. Kati tugenze wali mu nyumba yennyini. The family and the clan runs the country. A family tree. Museveni. Jeno Karebu akanda nako. Minister of State for Microfinance, Presidential Advisor and Defense. Oyakanda nako. Tugenze ku Janet Kembabazi, Minister of Education and Sports. Tugenze ku Bright Ramirama ono kazini to Museveni, State Minister for Agriculture. He owns the whole of Isingiro district. Bright Ramirama, cousin to Museveni. Tugenze ku Shadrack Kanzei, Museveni's step brother, Youth Mobilization Desk, State House. Tugenze ku Mariam Karugaba Chikwekwe, Museveni's step sister, Administrator, State House. Tugenze ku Faith Katana, Museveni's real sister, married to
a German man, Secretary Education Service Commission. Tugenze ku General Muhoozi Kanyerugaba, Presidential Advisor and Special Operation on Security. Tukirira. Major General Sabit Muzei, cousin to Museveni, NEC Enterprises. Tugenze ku Kano Katera, owning one of Genet. Ono Kano Katera, owning one of Janet Museveni's command of 4th Division Guru. Kuliko Alan Matsiko, the counter-intelligence of the State House, Major General Jim Muhwezi, Annie Inilo to Museveni, Security Minister, Family Tree in government offices, Susan Muhwezi, co-wife to John, to Jim. Presidential Assistant on Africa Growth Opportunity Act Program, AGOA. Banange, kuliko John Wycliffe Kazora, a cousin to Janet Museveni. Kuliko Justice Kakuru, another cousin to Janet, Legal Aid State House. Tugenze kusamo kutesa in-law to Museveni and a father-in-law to Muhoozi, former Minister of Foreign Affairs, Family Tree in public office. Brigadier Henry Tumukunde, former head of ESO CMY, former Minister of Security, cousin to Janet Kataha, is under rehabilitation. Family Tree. Eri Rwakakoko, a cousin to Janet, Moses Byaruhanga, Kingmaker for any political endorsement. Family Tree. Kuliko Hope Nyakiru, a cousin to Janet, Deputy State House Controller, in charge of State House budget and all supply bills. Kuliko Jole Sabune, Managing Director, Cotton Development Authority. Kuliko Natasha Museveni Karujire, Museveni's first daughter, in charge of State House holdings of the State House. Kennedy Kayonga, exporting security guards to Iraq, Dubai, housemaids in Qatar, and all Saudi Arabia. It is a family tree and family reunion running the state affairs. Banange kati bana Uganda batufu baliro ddawa gwagamba tribalism kubanga ba RDC bonna abali mu gwanga ebitundu 7 ku buli 100 bonna bonna ba kabano ba DPC ebitundu 9 ku buli 10 bonna ba kabano ba jeno abasinga obungi bonna ba kabano tugenze mu authorities ezisinga obungi zonna abazikulira ba kabano tugenze mu business eza wansi zino zonna ezisinga obungi za kabano
financial institutions ezisinga obungi zonna waziteekamu abantu bo. Kati wakitegeddeko nti it is very easy for the public to identify the spies right now. So you are trying to rush to recruit the indigenous Uganda into your spying network agencies zo. Kubanga wategedde nti kati it's very easy to identify Banyarwanda oli bwajja ku kyalo ngali mwaka bana mutegera tono wakabano tajja kubega. Kati njala bakubira omulanga mwena bana Uganda. Ebitongole biro wamanga begenda kuddamu okulukutinga nga bekulikutinga bana Uganda bannakabala omuli the Internal Security Organization ISO egenda kuddamu okulukutinga nengeri kulutinga bana Uganda bannakabala kubanga etegedde nti bali abayaba akabano kati bangu ba identifyinga. Chieftains of the military intelligence same way naye bagenda kuddamu okulukutinga nga bali kulutinga okusingira mbanga kulukutinga baganda kibangwira okubega dani bali kulutinza Abanyarwanda n'Abanyarwanda nti bangu bakola bafiga zaabwe eso naye genda kuddamu okulukutinga kubanga nti figa z'abakazi abadde babega n'abasajja mu diaspora basinga obungi babategedde nti baki bakabano kati bagala basindika mu bantu bamwe bennyini bagenda kuddamu okulukutinga. So iso semwai ne eso bagenda kuddamu okulukutinga nga bali kulutinga banna Uganda batandika babegira kuba zino figa zaabwe bazitegedde abantu ndoza mu kitegedde kati. So kati tubagamba nti mwegendeze nnyo abantu ababega abajjo mu bitundu byammwe kuba bagenda kyusaamu enkola za mu kitegedde. Naye ekyo si kye ekikulu kiri luddawa. Abaganda balina engero babaga nti seruka amayute bakwata kuliri awoloma. Museveni abadde alina ekintu kyakozesa bulijjo ng'ekikookolo mwenna abaali bakuliddeko mu kyalo tulina kye tuyita scarecrow oba bono obukanga ebinyonyi mu kasooli. Kati Museveni yali yateekawo eggwanga ly'Abanyankole nga lifudde scarecrow nga bw'onooba onoonya Omunyarwanda ng'ayogera Lunyankole olina okusooka okufaafaagana n'Omunyankole olyoka otuuke ku Munyarwanda. Oba kankuwa ekizampa entuufu mwenna abaali balidde ku binazi bino ebivaamu amazzi n'olususu lwe lubeera munda. Kati ekinazi kino kibeera ne skiini kibeera n'olususu luli olubeera ku ngulu olwo. Kati kitwale ne Museveni ge mazzi gali n'olususu luli oluli munda kiri kye tuyita ekimere. Ye Museveni ye Munyarwanda oyo yali yeekwese kati yali ateekawo ekyo ekintu ku ngulu nga yeezinga muli bw'ate kati nga olina okusooka okulwana n'Omunyankole okugera Museveni. Nasooka ne ndwana n'ekintu kino abadde bavuma Lumbuye ne bavuma Lumbuye musosoze biki paka olw'ekimereko ne beekinazi wansi n'enkyasaamu nakyo nekyeteeka ku bulu bw'ekino ekyejjayo. Kati abantu bakakitegera nti linda bulijjo tulwana ekino nga tetumanyi kati yali yateekawo mbwadde ekizampo ya kinazi naye nga Museveni ekyo yakikozesanga scarecrow okutiisa abantu. Kati buli obadde oyagala okulumba abantu abali mu gavumenti goloza ti Banyankole olw'okuba nti boogera Olunyankole emisana kati nga bagamba nti ososola Abanyankole nga naffe tulina mentedega nti ebino ojujjuddeko Banyankole ofisi jjuddeko Banyankole mu poliisi Banyankole mu maje waawe si Banyankole bano Banyarwanda bali beekweka mu Munyarwanda nga bali muli gamba no ati sino gamba kimbweno balimu kumbe ekiro bajja ne boogera ennimi zaabwe. Kati tubajje tubatadde ku mmeeza kati yateekawo ekikooko nga olwoyogera nga atandika kati nga yateekawo kakaadi kali buli lwoyogera nobanga atukakobooti nga yeesika nga yeekweka mu Banyankole bwati kati mwe mulwana n'Abanyankole bagati amulwana kumbe kiri ekintu ekinene ekikookolo gye kiri eri kati ekikookolo twakijje tukikuba. Katugambe mwenna abeddira olugave mulumanyi bulungi nnyo. Olugave kyekisolo kyayine kyekisasinza ensonyi kasitolo kikolako nga kyezinga kati Museveni bwate bw'abaddaaba emisana atambulanga kati obutuuka nti Munyarwanda nga kyezinga bwati kati ng'ajjayo ekintu tribal. Tetulina kigambo kyonna kye bayita busosole mu ggwanga tekiriyo kubanga ffe tetusosola ye yennyini yabadde asosola.
kati ffe tubadde tulwana n'abanyankole bataata basenga era njala kusooka okutwala okwetonda kwange eri mwenna baganda baffe abanyankole. We are very sorry. All along we thought that you were among those people, but finally we have discovered these people camouflaged into your tribe. So we have been blaming you for nothing. So publicly I'm here to apologize. I myself am very sorry that we have been accusing Banyankore that the one ruling the country, taking all government offices, which is not true. So we are, I myself am very sorry about that, because now we have discovered the real people who come afraid that Banyankore, while they are not Banyankore. So njalo kwetonda kwa kwetondera abantu bonna abanyankole mwenna nakabala nze nganze munansonyiwa nawe bajja kuva betondere olokuba tubadde tubasubiza okuba nti muli kimu kubali nenga ate bali bajene babayiteekamu nga balowooza bo babayitaddemu nti banyankole kumbe balina kye bakweka ebbanga lyonna ne tugenze kizuula nga abanyankole bannakabala bali ku byalo bakuyenga nfuufu n'ente ze baazitwala amataka ge baba gatwala babata ekyatuusa n'omugabe wankole okuba ng'aliira ku nsiko. Can you imagine? Kyatuusa n'omugabe wankole okuba ng'aliira ku nsiko essaazi gwe twandise kabaka w'abanyankole yadduka musajja wattu teri amanjaali. Soliza mukitegedde bulungi. Nze publicly neetonze olw'okuba tubadde tubasongamu olukwe nti muli banyankole kumbe si banyankole be batukolako effujjo Banyarwanda. Bwe tudda mu byafaayo mu bwakabaka bonna obadde mu Uganda okuli obwa Musoga, obwa Bunyoro, obwa Toolo n'obwankole obaddewo. Obwa Lwenzulu tebwegatta nnyo mu mukago guno naye omukago guno gwalimu omukago guno gwalimu abanyankole, abanyolo n'abatoolo pozi n'abasoga balabikanga nnyo nga bajja mu Buganda eri mukwano gwabwe mubakabaka w'Obuganda bassekabaka abaayiwo ng'era bakolagana bulungi nnyo n'ebifaananyi gye biri mu archive n'ebifaananyi gye biri byabagabe abaasookawo era nga bamukwano nnyo mubwakabaka bonna babeerangawo. Yensonga lwaki nti osanga kabaka w'abasoga alina ennyumba mu Buganda, osanga kabaka wa Toolo alina ennyumba mu Buganda, osanga kabaka wa Bunyoro alina ennyumba mu Buganda, ne kabaka wankole yalina amaka mu Buganda era nga buli kimu weekiri era nga bakyala ne beegazanya bulungi nnyo. Naye ono we yajja okusanya obwa kabaka ne yeefuna nti munyankole n'abeesigikamu n'abeera mukumbe si waawo. So tusaba tusonyiwe banyankole, tetulina buzibu nammwe kuba tumaze okukizuula nammwe babatwalako amataka ne babatta era ettaka lyankole lyonna Judith n'abakoba ne Museveni n'amulagira aliwa Abanyarwanda beewaako ebiki ebyapa. So Banyankole, we are very sorry for that, because it wasn't easy. It wasn't an easy task to differentiate between Banyankole and Banyarwanda. These people, they camouflaged well. Until then, I myself and some colleagues who came out to identify the real Museveni and his group with their intentions. There are so many Banyankole worldwide who are struggling economically. There are so many Banyankole in Uganda who are stateless right now as we speak. They have nothing to eat. They have nothing to do. They are just like we other tribes in Uganda, because this man camouflaged as Banyankole. So all along we've been accusing them that they are these Banyankole who are taking over the government offices, government properties, and they are taking all the land in Uganda, but they are not Banyankole. These are Banyarwanda. So we are very sorry for that. It was a mistake. Mukitegedde bulungi nnyo, tutegedde kati public ali omuntu mugambe nti oli Munyarwanda. Adiringe nakyo bw'oba tayagala kweyita ggwanga lye tujja kudiringa naye kati public tukitegedde. Ono gwe tudiringa naye. Ono gwe tudiringa naye. Muraho Abanyarwanda.
murakomeye cyane murakomeye ngamabuye murashaka mbavugire Ikiswahili oyo gwe tudiringa naye tudiringa na munyarwanda murakomeye cyane murakomeye ngamabuye oyo gwe tudiringa naye eyagamba abeyisingiro obentungamo lwaki bakkiriza Kyagulanyi okuwasa muwala waabwe gwe tudiringa naye yono. President Yoweri Museveni has asked the people of Intungamo not to vote for Robert Kyagulanyi just because they married in the district. Now, both Museveni and the First Lady Janet were born in Intungamo, but the wife of Bobi Wine, Babi Ntungo, was also born in the same district. Now, Museveni today campaigned in Greater Intungamo and pledged for more roads. Intungamo district is where the NUP's presidential candidate Robert Kyagulanyi married his wife Barbara Ntungo. While campaigning in the Greater Intungamo district today, Museveni has discouraged the community against voting for candidates. ate kurondo omuby'obutegeki n'omugasho ogunaza kutugasira iki. The same district is Museveni tozalibwanga mu Uganda, toyina wazalibwa. Wajjira ku mugugu nga muwogo omwoke ng'olutalo balusejirwa luka nojja mu Uganda. Tolina nsibuko. Ne mutabani wotalina nsibuko, nejjere talina nsibuko, mwene temulina nsibuko. Kati tukitegedde kati kubanga ffe tetubanga na kizibu nkya kyakwesi kubanga tubadde tubeerawo nga netulina kintu kyonna kyogerwako naye kati mujjidde feesi zammwe abali maje abali mu poliisi abali ludda buli omu bacunya mubalaga tukala zammwe mwetuma amanya g'ekinyankole nga temuli banyankole n'owulira bahati n'owulira simanyani kumbe basajja banyarwanda abanyankole bano babatta nojja mbugane wotuma amanya g'ekiganda n'okole fujjo lyonna notta noko mbabaganda bayineekwe nkweki ngera soka babuuza ku bannabyabufuzi bonna be tulonze omwaka guno abasajja bali basatu kuliko Honorable Zaake Francis Butebi oyo bw'aby abyogedde Lutamaguzi Semakula buli kimu akyogeranga bwe kiri Robert Kyagulanyi sendambulirayo omulala mbulirayo omulala era eno yonna saga egenda mu maaso evudde ku bantu aba Lutamaguzi ne Kyagulanyi ne batandika okukankana batuguddemu kati tulaga luddawa tuteekewo diversion batutegedde kati temudduka prove yourselves that you Ugandans temudduka gwe lwaki okuyita omunyarwanda kikuluma lwaki okuyita omukiga kikuluma lwaki okuyita omunyankole kikuluma be proud munyankole be proud mukiga. It's not a crime to be omukiga, it's not a crime to be omutoro, it's not a crime to be omunyankole, it's not a crime to be omunyamuganda. But those camouflaging to be Ugandans, and at night they become Rwandese, and they fear to be called by Banyarwanda. That's the biggest threat of Uganda. Museveni uli Munyarwanda, period. Tona kyo tugamba, ate onago ojja kutiisa wano. Ate you have to answer all the questions randomly. Museveni, you have to answer questions randomly about all the atrocities you've committed in Uganda, but mostly in Uganda and the northern part of the country. In Chidam, you have to answer the questions randomly of all atrocities you've committed in Uganda, but mostly in Uganda and the northern part of the country. Kanza nyeka video kano mu dakiika 2
then mbate tulyoke tugende ka video kano ka documentary Museveni namugamba nti ebikolwa byonna gye biri mu nsi. People knew and they are still knowing who is Museveni and who is Kony. Kony wasn't there, Kony is Museveni. Robert Mao, the so-called constitutional minister, you were among the witness who publicly said that Museveni is the one who killed people in northern Uganda and the other people from north who came publicly and criticized. So, kati atrocities ezali mu north and central, you will answer them because you are not in Uganda. Nekano ka video kaka. It's about how many people he exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. The shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. So, uchana chogamba bantu Nyarwanda gwe tuchana chogamba bantu buli kimu kikoze obujulizi je buli bakulinze just bulinzi bwete kanto katono nnyo bwe kati bakulinze katono nnyo bewatta mu northern Uganda bosse mu Luwero bosse mu bwaro ezululu genocide ye Rwanda Somalia Ethiopia Congo Brazzaville South Sudan byonna bakulinze kanto katono bwe kati bakulinze bekati obujulizi wona je buli e documentary jeri CIA jina FBI ejirina Mamu Kage ejirina Matana ejirina buli kimu je kiri International Criminal Court buli kimu je kiri byonna just bakulinze mu katono bwe kati Janet nawo ojja kwansalinga mutabani wo sale mwenna mujja kwansalinga Mbukoni was there kale biwete bya FDA BSMF ADF mujja kukola buli kimu mujja kisasulira munyarwanda gweyulu one day nota abantu kukweyagaliza okubeera mu buyinza I say now tusinkane ku Sunday mu Bulange Mmengo ku saa 2 ezakalongezi nema ku video wedde. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.